kyekyokuba nti no Sebamala taweza myaka 5 ku National Council oba myaka 10 ng'ali mu kibiina. Kyeraga lwatu nti kaadi zonna pate kaadi za myaka 10 za myaka 2 nazibateereddeko ng'ate ekibiina kyennyini kyekyazimpa. Buli mwaka bwe batunda kaadi z'ekibiina najja n'enginona. Sente z'ebyo n'enziga zange enkalu n'enziteeka mu byobufuzi n'akalulu n'ennoonya ne bakansala bammeeya n'ababaka ba paalamenti ne bajja mu paalamenti. Tumanyira ku kyani abadde active n'atabadde nga ali Kapra Byonge eyo, ali Gulu, ali eyo Aluwa Jumani, ali Luddawa, ali Masaka eyo wansi Rakai. Abakulira branches ezo ba chairman we balina okuwandiika reference letters eziraga nti tubadde active era abo ba chairman baziwandiise. Kati gwe tosobola kutuula ku headquarter n'ogamba nti bano tebali active kubanga list y'abali active togiina. Naye ne bwe wandibadde ogiina ng'osinziira ku kuba nti no nali nkolera gavumenti nagireka mu 2014 2015 netandika okusoma ku Uganda Management Institute masters y'okukulembera ebitongole. N'olw'ensonga eyo okuva 2015 tuka 2024 banaweza dde emyaka 10 ze boogerako. N'okuba nti no mu National Council siwezeza myaka 5 tosobola kugamba mwana ayagala kutuula P7 bw'omuwa ekigezo mu P6 nti okoze bubi okuyita ekigezo ng'okyali mu P6 ng'ate olina kutuula bigezo ng'oli mu P7. Gwe otaddewo ebigezo nga wabulayo emyezi 2 ebigezo n'enkuleetera buli kisaanyizo ekibi ekyetaagisa. Ndi ate kati engeri National Council gye badde ebuzaako emyezi 2 okuweza emyaka 5 gw'obulako emyezi 2 okuweza emyaka 5 n'olw'ensonga eyo tojja kwa kyokka ng'ekibiina si kivuddeemu ne mu National Council sivuddeemu. Naye kati obuzaako gino emyezi 2 egibadde gisigalayo kubanga Delegates Conference twagisise mu maaso ne tugiyizza mu May mu kifo kya July oba August kati tonnaweza myaka 5. Ebyo byonna bikolebwa kunzija mu kalulu era basattira. Naye agobwa obuwaayiro nawulidde twalo n'abaleese ekiwandiiko namutayiika nga bagamba siweza emyaka egyo nga bakulembera vice president n'abamu ku abo be twesimbyewo nabo era mujja bawulira. Naye ebyo byonna byakyewussa. Bagume tugende mu race, bagume tugende mu kalulu, bannayuganda basalewo kubanga constitution ya Uganda naye eri very clear nti obuyinza bw'abantu bwe basalawo ani abakulembera. Article 1 ya constitution. N'olw'ensonga eyo tugende tulwanaganire eyo.